olwomukaaga oluwedde ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno gw'omukaaga Kingdom Media lwe yabadde n'omukolo gw'ensisinkano ogukuŋŋaanya abawuliriza ba 93 Kingdom FM n'abalabi ba KTV ogwabadde ku Christianity Focus Center Emmengo mu Kisenyi era nga Kingdom Media kwe yajaguliza okuweza emyaka 17 ng'eweereza. Ensisinkano y'omulundi guno yatuumibwa Gomite ekigambo ekyeyolesa obutereevu olw'obunyuvu n'omuggundu ebyagibaddeko nga kwotadde namungi w'omuntu eyeesombodde okuva ebule n'ebwe ey'okugyetabamu. Wano omutandisi wa Kingdom Media omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda we yasinzidde okusiima abakozi mu kampuni eno abaweereza ebbanga eggwanvu okusobola okubalala era baabuuseewo n'engule eziriko obubaka obubasiima ne bbaasa enzito buli omu mu ngeri yakola obulungi asiimibwa. Abakozi abasiimiddwa babadde bana nga ku bano kwe kuli Nantege Jairus amanyiddwa ennyo nga Nakatayi ne Wumbe Joseline, Peter Kiwanuka ne Alan Semojo nga bonna baweereza okumala emyaka egisoba mu 10. Nantege Jairus yakazibwako erya Nakatayi ono ng'aweereza pulogulaamu y'okumakya ku 93 Kingdom FM eya Sepulingi etandika ku ssaawa 12 ku makya paka ssaawa 3 atubuulidde nti yatandika okukola ku Kingdom FM wakati wa 2012 ne 2013 gy'emyaka kyenkana 13 beddu. Kingdom FM natandika okubanga okutandika ogijoyininga natandika nkola buskit ebiseera bye nali nkola internship. Waliwo omusumba bamuyitanga Pastor Geoffrey Serulyo ndudde omuwuliza yaŋŋamba nti tubeeko busikiti obutonotono bwe tukola yiiyaayo nga nange bwe njiiya netandika okubanga tuyiiya obwo busikiti nga bugenda ku mpewo. Lwali olunaku lumu era omusajja y'omu naŋŋamba naye waliwo akantu k'osobola okugenda n'okolamu mu evening drive. Ono agamba kampuni yagyegattako nga muyizi yali akyali mu kugezesebwa oba intern nga mu bbanga eri abakulu mu kampuni eno mwe baalabira obusobozi bwe obw'okuweereza ku radio era ne bamuteeka mu pulogulaamu y'akawungeezi nti kyokka oluvannyuma yasibwa mu pulogulaamu y'okumakya oluvannyuma lwe yali agikola okugenda. Nali ntraininga ne front desk work kyenzijukira ebiseera ebyo baali baleese software gwe bayita Simiyani. Ampulira buli omu agamba Simiyani simanya kola logo. Kati nze bwe nali nkola intern nemaliza nnyo mu kola skits ne ku front office kati nenjiga okola nenjiga engeri gye barisiitingamu ssente nenjiga engeri obulango bwa ssente mmeka nenjiga n'okukola log bubeera bulango obuzannya ku mpewo eya radio. Nakatayi agamba maama we yamuyamba nnyo okumukeezanga okumala akabanga okutuusa lwe yamanyiira era kati Sepulingi agikoledde emyaka egisoba mu 10. Emboozi ya Nakatayi teyawukana nnyo na ya Wumbe Joseline ono ng'akwasaganya bulango nakwaniriza bagenyi ku Kingdom Media nga naye guno agukoledde emyaka egiri mu 11. Ndi mwana ndoza ngambe ndi mwana wa buweereza wa Christianity Focus Center Bibandeze. Wenalokoka ye church gye natuukiramu ye church endeze kale. Ono naye atubuulidde ku ngeri gye yayingiramu mu kampuni eno n'obuvunaanyizibwa bwazaakwasibwa. Kwaya gye mbaddemu okusinga mpozi natuulako ne mu media wano abakwata kamera Florence ng'alina byansomesaayo okawo tukwata kamera nenyimirirangako eyo emabega eyo okukwata ku services ez'okumakya ezo ku main kamera nebeera bweti ebeera eyimiridde ng'eyo. Omwami bamuyita Dani Ndugwa yansanga awo ebiseera nga nkyali mu media, that is 2013. Naŋŋamba nnyabo njagala kugatta ku tiimu yange ya finance by then yali akulira finance department nawe njagala kugatta ku tiimu ya finance naŋŋamba okutandika n'enkya ogenda tandika okukola nankwasa abantu nanyanjula mu bantu be yali akola nabo koolo
Bwentyo netandika oyingira obuweereza obulala mu kyaki. Bombiriri batubuulidde ebibasobozesezza okuweereza okumala ebbanga eryo omuli okwesigama ku Katonda, okuba n'amazima, okwekkiririzaamu, okwagala okuyiga n'ebirala. Bano era batubuulidde byebamanyi ku mulabirizi Kiganda, ebbanga lye bamukoledde naddala ebimunyiiza n'embeera z'obuzadde eri abakozi be. Kati nze mutwala nga taata, spiritually he is my father. Teerawo dda neeno ku mulimu olabira ddala ng'engeri ekyobuzadde era tekyebulizaayo. Bw'oba oyagala ewangaale ne Bishop, kola omulimu ogusukka mugumu. Buli kaseera yagala nnyo okuyiga. Tubeera no mu kampuni nga tukola, naye ogenda okulaba bagambye mwenna tubeetaaga muyige marketing bagikola batya. Baliko obubaka bwe bawadde abavubuka naddala batandika okukola omuli okuba n'amazima, okuyaayanira okuyiga n'ebirala. Twazanyira mu mulimu, kino kyo kyebabuulira. Bw'oba oli muntu mukozi ogenda kubeera mukwano gwa Bishop, naye teyeetaaga muntu azanyira ku mulimu gwe. Omuntu wenna wali baddawo oba tewali agadde muntu akuzanyira ku bwongo, kubeera omuntu alimbalimba abeera akuzanyira ku bwongo, omuntu atali wa mazima era omuntu atakkiriza nsobi ze, nti olw'okubanga yatandikibwa naffe tusobodde okulerebwa, oba oliawo ne tukola n'emirimu gye twali badde tetukola, kuba kino kyendi abadde gwe ondeze. Kinajjukirwa nti omwaka guno Kingdom TV eweza emyaka 10 ng'eweereza bannayuganda, songayo 93 Kingdom FM ekuza emyaka 17 beddu ng'eyugumya amayengo g'ebyempuliziganya. Mary Namirimo, Cracket TV, amalindirire. Gavumenti esabiddwa okwongera ensimbi mu byobulambuzi oluvannyuma lw'okuba nti bino bye bimu ku